po jako akawuwo. Kabadde kayisa nnyo okusanyuka na kutendereza ku bigwa by'abajulizi Namugongo nga Namungi w'abakkiriza okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ssaako n'ebweru waayo bajjukira abajulizi ba Uganda abaafiira eddiini yaabwe oluvannyuma lw'emyaka 2 beddu nga abakkiriza tebeetaba ku mikolo gino olw'omuggalo ogwali gwava ku kujja kw'ekirwadde ki COVID-19. Omusumba w'obusumba bwe Fort Portal Bishop Robert Muhira Kiki nga yakulembeddemu okusaba ku bigwa by'abajulizi eby'abakatuliki e Bulooli atendereza abajulizi ba Uganda olw'obuvumu n'okwagala eddiini yaabwe ne batuuka n'okuwaayo obulamu bwabwe kyagambye nti kyakulabirako ky'amaanyi eri abantu bonna mu ngeri zonna omuli mu byenzikiriza eby'emirimu empisa okwagala n'ebirala. Tertullian, one of the early church fathers, says it well. The blood of martyrs is the seed of Christians. As Ugandans, we cherish the faith of the Uganda martyrs who died in Christ and the blood relationship we have with them, being our relatives from our own clans. For instance, the people of Fort Portal Diocese are proud of having their own St. Adolf Rodigo Tubelerwa Mukasa Abwoli, who hails from Katosa Parish in the small village of Mary. He was a Mugaya by clan, and his relatives are still living even today. Bishop Muhira asabye abantu okomya okugattika ebyawongo ate ne Katonda wabula n'abasaba okunywerera ku Mukama Katonda kubanga n'abajulizi kye kyabafuula okubeera abajulizi n'okubanga n'okutuusa kati bakyajjukirwa. Herein is an element of dying to ourselves, to sin, to striving to live a true repentant and striving for holiness. Let us learn from these martyrs. They had great faith and trust and hope in the Lord. That is why they were able to succeed. We too shall make it day by day. Let us remember our life here on earth is short-lived. It is transitional. It is the life of the resurrection which the Lord promised to his disciples when he said, "Whoever hates his life in this world will preserve it to eternal life." Abakulembeze ab'enjawulo omuli n'abo abavudde mu Bwakabaka bwa Buganda batendereza abajulizi bwe bato ne basaba abantu bonna okutwala ekyokulabirako ky'abajulizi bano. Eyabatta mu kiseera ekyo yafuna essanyu ng'atuukiriza kyeyagala okutuukiriza. Naye oluvannyuma lwabyo abajulizi bano batufuukidde omukisa. N'olw'ensonga eyo omuntu yenna mu nsi olina okukimanya nti olina kuyita mu kubonaabona okufuna ekirungi. Era nkubiriza abantu baffe bonna tuyinza okuba tuyita mu mbeera etasanyusa naye mu kubonaabona kuno tukimanye nti tujja kufunamu ekirungi bwe tunaba tugumiikiriza okusobola okubeera nga tutuuka ku kiseera ekyo kye tusuubira no kiyinza okubeera nga kituviiramu obuwanguzi. Twekitale nnyo Mukama okumusaba tusobole okubeera nga Buganda ne Uganda tugisabira. Era nga tusiima abantu baffe bonna Bishop wakulembedde okusaba leero era na buli kimu kyonna abantu abatuwadde sente aba Kampala Archdiocese babadde naffe wano tusanyuse nnyo era nga tulabye ngu Fort Portal Tourism City egenze ku mapu ya Uganda n'ensi yonna. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Palamenti Honorable Mathias Mpuga Nsamba agambye nti n'abakulembeze mu gavumenti eno balina okubaako kye bakyusa nga balabira ku bajulizi. Okwejjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakkiriza naye ate era ng'abakulembeze. Bw'otuba nga tukuza lunaku lw'abajulizi abatuula eddiini, ffe mu byobufuzi tujjukira abattiddwa olw'ebyobufuzi. Tolina bw'oyawula mutima gwa mukaajanga n'ogwoyo ali mu kutulugunya abaana mu CMI ne mu bitongole byonna ebikuumaddembe abasibiddwa mu safe houses. Wakiri oyinza okugamba nti Mwanga yalina ensonga kubanga yali atidde olw'obwakabaka bwe. Naye bano abali mu byobufuzi by'ensi banyonyola ki abantu okutta abantu okubavuganya mu nsi omuli okuvuganya kubanga obwakabaka tebabuvuganya. N'olwekyo nga tukuza olunaku lw'abajulizi kikulu nnyo bannabyabufuzi
okwejjukiza naddala abatulugunya abantu. Ebijaguzo by'okujjukira abajulizi eby'omwaka guno bitegekeddwa obusumba bwe Fort Portal nga buno bubadde bwakoma okutegeka ebijaguzo bino mu mwaka gwa 1997. Abajulizi abakatuliki abattibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga bali 22 era nga ku mulundi guno olunaku lw'okujaguza abajulizi bano lutambudde ku mulamwa ogugamba nti twabatizibwa ne tutumibwa olw'okujjukira Kristu n'okusuubira n'okwagala. Lisa Rannandawula, kula ABS TV, Jakakawuwo.